Nze omugaye muzukulu wa Kabajja Ssebunya oliko SB4 MEDIA tugusa ensonga yino yosinzidde okubeera nga tutaba banange tukwaniriza nnyo ate nate olunaku olwaleero lunaku lulungi nnyo tuyingidde business era nga wano bwe tusinzidde olunaku olwaleero ekizimbe bakiyita Uganda shopping mall. Abakulu bano basanyufu balina akamwenyumwenyu ku matama gye muvuddeko kulaba bakuleeterako ko nga balina okwemulugunya naye katusube nti byagenda bulungi twakoma okubawuliza nga muna gye mwagenda amazima amatuufu tuyina gye twagenda naye akamwenyumwenyu koolaba keke ekizimbe kino kwe tutudde ekya Uganda shopping mall mu East Africa. Kino kyekizimbe ekigenda okubanga kyekikeera ennyo okuggulawo akatale ne kakola ate nga kyekisembayo okuggulawo nti tugenda kuba tuggalawo essaawa 5 ez'ekiro amataala nga gayakayakana ate nga moolo kwegamba ng'omusuubuzi asobola okwetaaya emmoloka zisanga mu kizimbe mwennyini ne zimutwala gy'alaga so n'abasuubuzi bennyini abakirimu ebintu babitundira ddala ku ssente entono kubanga ne renti mutono ddala. Okay, ono ye chairman w'abasuubuzi ate omukulu ono naye asooka tubuuzeeko twakoma tuludde okusisinkana myezi ndowooza akatinga 3 era bwe kiri muganda wange guba nnumira nga bano bakyali bange kiki bafuna eddene ne batampita nedda ekituufu kiri nti kansooka okwebaza management ya SB4 okulaba nti esobodde nga otuteerawo platform mu budde buno obwa covid obutaliimu kukuŋŋaana nebanga etuusa eddoboozi lyaffe mube lirina okutuukako amanya n'eddoboozi Matovu Dennis omwogezi w'ekibiina kya Kampala New Generation Traders Association Uganda twebaza Mukama Katonda nti mu struggle eno SB4 tubeereddewo nnyo okutuusa obubaka mu basuubuzi bannaffe oba oliawo ne mubakama waffe balandi road ebbanga lye tutembeetedde ensonga yaffe y'obutasasula bbanga mu bifo mwe tutakoledde akamwenyumwenyu ke mulaba ekituufu kiri nti essanyu lye tulina lya balandi road abo okusookera ddala abeerekereza ne baga akatwerese ensi tekoma ekituufu ekirwadde ffenna kyatugwira nga tewali akyetegekedde ne basalawo ne beerekereza bassebo ne bannyabo twebaza nnyo bakama baffe balandi road abo olw'okubeera abazadde abalungi akamwenyumwenyu akalala koolaba kannantalabika kwe kulaba nga omugagga mu Kampala yakkiriza okusaba kwaffe ebbanga lye twamwesibako nga tumusaba ekizimbe kino nga mu kukimusaba twazuula nti buno obudde bwakunoonya buddukiro embeera gye tuyitamu ey'okubeera nti shopping malls zo zaggulwa ate nga akeedi zensibe kati shopping malls bwe ziba nga zaggulwa ate nga neno shopping mall eyo yali wiini gye tuli ne tugamba nti Katonda yeebale kasita Mukama Katonda akkiriza omugagga n'atuwa shopping mall eno wakati mu bantu abangi ab'enjawulo abaali baagala ogipangisa naye n'aga nti ngibawadde kuumiranga gye mwakuba omugagga yavayo n'agamba omugagga bambi twamwegayirira ekifo kino abasipeeya baali bakimusaba abatunda sipeeya w'amamotoka nga baagala kikozesa era bo be baali batusookayo naye mu kwegayirira ennyo n'omulaga obulumi mwe tuyita twamuteerawo embaira ne tumugamba nti akeedi zikyaggaddwa n'ezo shopping mall nzigule bw'otuwa ekifo kino tutandikirawo okukola era neebaza abasuubuzi abaalabawo opportunity ne mulaba bwe muba nga muze mu shopping mall eno musobola okubaako butya bwe mutetenkanya okunoonyeza abaana bammwe akawunga ne mujja kuba ekituufu kiri nti amaduuka gaweddewo kusigaddeko amaduuka matono ddala galinga amaduuka 20 ku maduuka nga 405 kale nga bakyanguyidde mangu anti abantu munnange abali mu busoberwa bangi abantu abaali bazitoowereddwa embeera eno baali bayitirivu nnyo kale twebaza Mukama Katonda okulaba nti atuusizza ku buwanguzi buno kubanga ekituufu akatale kano abantu bali mu kukola era ssente bazifuna era n'akaveera baddayo n'akewaka wadde nga tukyalinze ebizimbe by'abakama baffe ebikyaggaddwa nabo bakkirize beerese babiggule abantu badde ku mirimu bakakkalabya emirimu gyabwe era n'ebbanga lye batuulidde oba oliawo buli muntu alyerekereza twakoma okubeerako nammwe kanzira omukulu ono twakoma okubeerako nammwe nga tukaabirira balandi road awo batusonyiweko ku renti kiki kyekiriwo batusonyiwa babisazaamu bayongerako nati mukama wange ssebo nsooka okwebaza management eya SB4 MEDIA nga bulijjo amannya agange nze John Kabanda
chairman wa Kampala New Generation Traders Association. Ekibiina ekyo ky'abasuubuzi. Amazima matuufu nga bw'obuuzizza twakoma okulabaganako nga tuli mu mbeera ya COVID-18 mu buzibu obutoogerekeka. Kuba mu kaseera ako n'emmotoka zaali tezitambula. Nga tukaabirira bakama baffe nti ebbanga lino erya kalantiini lye tutakoledde mu bizimbe byabwe babeere bakisa. Beerekereze ebbanga lino kubanga tetulikoledde mu bizimbe. Era nga kye kituufu amazima amatuufu. Kyokka kyewuunyisa ng'abamu baalema okwerekereza ebbanga eryo ate ne bagattako n'emize emibi emirala. Waliwo basuubuzi bannaffe ennaku ezabalaga obutali bumativu ku kizimbe kya muganda waffe ono omwami Amisi Kigundu nga basaba ebintu byabwe babijjeyo kubanga abantu bangi balemereddwa tebakyasobola. Naye ne weesanga nga abayunguludde ba kifeesi ne babakuba emiggo takomye okwo n'abakwata n'abasiba. Ne tusooka okwebaza abasuubuzi mwenna olw'amaanyi ge mulaze olunaku olwaleero. Omuntu waffe musuubuzi munnaffe amazima amatuufu n'ateebwa mwami Pawulo, ateereddwa mwami Saazi nga tewaliiwo kakwakulizo konna, era ne bagamba nti omugagga Amisi Kigundu abadde amusibidde bwemage ne muganda we oyo yeeyita kanywa musaayi Yasiini ne babayiwayo era omusuubuzi munnaffe ne bamuta. Ekyo tukyebaliza Katonda. Amazima amatuufu tewali musango era bamutaddeko mbu yabadde inciting violence. Naye omusajja yazze kusaba bintu bye bannange mpa ebintu byange nemereddwa. Eri waliwo akatale akategedde nti ffe tuli bannaku katugende mu Uganda shopping mall tuyingize ebintu byaffe munda tugenda kubitundira eyo kwa bakasitoma gye bali ate ekirala mall gavumenti zo yazita zikole. Kati wabalemereddwa lwaki tomuwa bintu bye? Gwe bw'osalawo n'olowooza mbu nno oli kifeesi okutusinga naffe temutulaba okuba ebikalu tetuli ba gentleman nnyo. Tujja kujjayo enjala mujja kutwewuunya. Ge mazima amatuufu. Era nkubira omulanga muganda waffe mwami Amisi Kigundu erinnya lyo saliisiza nnyo mu kamwa n'olw'okuba wabaddeyo ekizibu kino bambi mweddeko kubanga lino eggwanga lirina amateeka agalifuga. Nammwe mulikoleddemu obugagga olw'okuba eggwanga lirimu emirembe. Naffe mutulekere emirembe. Ekyokuba nti nno tuli baavu tetunnaba kufuna ssente kubenkana. Ffe tetulina kye twakola Mukama Katonda. Naye tubasaba tufune obwenkanya mu ggwanga lyaffe. Ekyo kye kituufu. Era n'ekirala basuubuzi bannange ke kaseera tuleke kwekkiriranya. Amaanyi gali mu ffe. Bw'otunuulira constitution ya Uganda erambika bulungi nti obuyinza buli mu ffe bantu. Buli mu bantu. Kati obuyinza bwe buba nga buli mu bantu lwaki essaawa zino tuyisibwa ng'ekisiimula mu ggwanga lyaffe? Essaawa zino tuli bangi. Abagagga bali 5%, ffe abakolera mu maduuka gaabwe tuli 95. Kitegeeza nti amaanyi tugalina. N'olwekyo tukiririzeemu. Te omuntu tayinza kujja n'akubanja nga talina kye yakuwa. Toyinza kubanja gy'otaawola oba oswala. Nabo amafuta ge baali balina okunywa mu bbanga liri nga COVID taliiwo tebaaganywa ku petrol stations. Kati petrol stations zigenda kubabanja nti nedda. Gy'ogula seminti mu bbanga ly'otaazimba bagenda kubanja seminti gw'otaakozesa nti nedda. So bakama baffe ba Land Road tubasaba mwekube mu kifuba. Ate sijja kulema kwebaza abo abavuddeyo bo ne balangirira nti ebbanga lye tutakolera mu bizimbe si lya kusasula. Era bakama baffe tubeebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala kubeera bakisa, mwebale kutulaga mutima mulungi, mwebale kutulaga mwoyo, mwebale kutulaga buzadde kubanga mulaze nti ensi tegenda kukoma leero. Ekyo kye kituufu sebo mukama wange. Okay, aliko SB4 MEDIA tulina abasuubuzi. Omuganda agamba mbwira kweta naye kubirira empisa n'abasuubuzi nange nnyingira busuubuzi. Shopping malls nzigule arcade nzigale. Kakati bwe tuli bagiyita Gwanda shopping mall. Bw'otunuulira ebyafaayo bya Gwanda sebo mukama wange. Gwanda kye kitale gy'osanga ekintu ne weewuunya n'ebbeeyi yakyo ye China. Kati bwe twagenda okwetegereza ng'ebyafaayo bya Gwanda e China bye biri ne wano we tutudde. Era ekizimbe ne tukiwa erinnya eryo. Era bw'otunuulira mulimu buli kintu ekya layisi, mulimu buli kintu ekibi ate ng'ebintu birungi. So basuubuzi bannaffe mwenna tubakubira omulanga nti gwe gy'oli yonna nga tokyayina busobozi. Tukasaba oyiteko ku katale kana aka Gwanda shopping mall olabe kubanga abantu baffe abo batuyisanga abatujju mu nsi yaffe abatufuga obwemage tugenda kubawangula nnyo nga tulina pulaani B. So lino kkonde ly'amaanyi nnyo
eri abasajja abo abagala okweyisanga abatujju mu nsi yaffe. Olowooza kazitakawo omukulu ono taata olowooza akedde banazigulirawo nga teggwanda enakole abasuubuzi tebafunemu okutaataaganyizibwa? Bassebo ne bannyabo, ensonga eno ey'akeedizi ekitongole ky'ebyobulamu ne basayantisiti bakyagyesigalizza kubanga ffenna tulindirira kimu era kye tubadde tusaba abakwatibwako ensonga eno task force yakwasibwa omulimu gw'okuggula akeedizi etuteerewo obukwakkulizo wammanga bwe tulina okugoberera tusobole okulaba nga n'akeedizi ziggulwa kubanga abannaffe bangi abakolera mu akeedizi ng'emmaali yaabwe ekyaggaliddwa sitowa zaabwe ziri ku akeedi ezo emmaali yaabwe nga tebalina bwe bayinza kugifulumya okuva mu bizimbe by'abakama baffe abakyeremye. Kale tusaba nti mwanguyirizeeko mututeerewo obukwakkulizo wammanga ne balandira odi nga mumaze okulisiivinga foomu zeeze ez'okujjuzaako bakama baffe bye beetaaga okuggula akeedizi muzijjuze mu bwangu ziddeyo mu bakulu basalewo okulaba nga bata emirimu gy'abantu kubanga ekituufu kiri nti abantu abasinga banoonyeza obuddukiro ne bafuna eno amaduuka naye emmaali yaabwe ekyali mu akeedizi ezo oba oliawo nga baali agadde okubanga bagijjayokko bagitundireko eno mu bifo bya ssente entono kuba emirimu gyonna gyakugezaako. Essaawa zino abantu bafunye amaduuka wano ku luguudo kwennyini nga gali ku miliyoni emu naye ng'ate gye babadde gali ku miliyoni 9.8. Kale mu kusuubuza asobola okugaa nti akeedi we baziggula emmaali yange emu nja giteeka eno ku ggwanda abaguzi bange mbalagirire oba oliawo mu maaso nsigalire ddala mu kifo kino eky'essente entonoko kuba akatale kaggulawo saa 12 ez'okumakya ate ne kaggalawo ssaawa 5 ez'ekiro nti n'omusuubuzi ava e Masaka ng'amaze okutunda ekawungeezi asobola okujja mu katale kano n'asuubula ate oba oliawo n'addayo n'akeera ng'ebintu bye byennyini byaguze ekiro abiteeka buteesi mu dduuka kukola. Aliko SB4 MEDIA ekizimbe kino kinene nnyo nabye ne paaka mulimu ekizimbe kino kirimu taxi paaka emmotoka zonna eziva mu disitulikiti ez'enjawulo yiga nga Kamuli Mukono Mbalala Mukono Wawa Arua zonna Costa z'e Masaka baasi za linki eziva Fort zonna zeetoolodde katale kano. Kale oba oliawo twalirowooza nti kyekibuga kyaffe ekipya ate ekigenda okubanga kyekisoose mu East Africa okuba kiggalawo ssaawa 5 ez'ekiro. Kale tusuubira nti omirimu gigenda kuba gitambulira ddala bukwakku kubanga abasuubuzi bannyini abatikkulira ddala ebintu be batwalidde ddala amaduuka bugule era ebintu gyebiri abantu bakolera ddala emirimu. Nze mbadde simanyi nti abantu bayinza n'okugula ebintu mu covid nga mmanyi abantu banoonya ssente za kulya ng'era sisuubirayo bantu bayinza kugula ngoye engatto nsawo bintu by'abaana kyakala nga mmanyi abantu bali eno nti ensi yaggalawo ensi teggalangawo zo shopping mall engeri gye ziri nzigule ziri mu kukola. Nalabye n'abatebe bayingidde dda bano bantu byakunywa wali mu kizimbe era batambuliza ddala. Nze mbadde simanyi nti tuyinza okubeera ku nnyumba eno abantu ne bakola naye abantu bonna bataddemu ebintu babitunda bambi. Kale twebaza Katonda okulaba nti tugenda tuva mu busibe era n'okulaba nga atuteereddewo omwaganya guno era tusaba Katonda ayongere okugabirira omugagga nannyini kizimbe kino eyasazeewo okukituwa ayongere n'otuzimbira ebizimbe ebyenjawulo ku bbeeyi eno ennungi abantu basobole okukola bafune mu nsi yaabwe baleme kubeera nga baddu. Naye ekizala kijjewa kigamba nti bannanga basuubuzi mujja ku kizimbe kino mweyiiza okukisa yakijjewa ekisa ekyo mukama waffe oyo gwe tutaagala kwatuukiriza mannya ebbanga lyonna babadde ku nnyumba ze muzadde abadde mulungi musajja mulezi mulungi atukuzizza era ennyumba ze ffenna abaazikolerangako musajja abadde mulungi era y'ensonga lwaki wakati mu basuubuzi okulaajana mu ggwanga lyonna yasazeewo n'agaa nti bannange eggwanga lino tulifunyeemu ssente kubanga libaddemu emirembe naye essaawa zino abasuubuzi mbanga muli mu bulumi nange mbulaba nali musajja musuubuzi era nkyasuubula kyemuliko nkiraba naye akatale kano waliwo abaali bakansaba abasipeeya naye kakati nkole ntya kummwe ne bali ne tumugamba muzeeyi abasipeeya baba batabakola gye bali naye ffe sooka otuyambe kubanga situkyalina kyakulya. Akatale kano yali asooka okukalemera ng'abakaagala bangi naye n'asalawo n'akatuwa era tumwebaza Mukama Katonda yaba amutusasulira era amuddizeewo museera kubanga tasangika ku mbeera eno okukkiriza okwerekereza n'osalawo ekizimbe kino n'okigaba bugabi kuba yatuwereddeko emyezi 3 gya bwereere ekitandika yatuwadde emyezi 3 tukolere bwereere
kwegamba otunuulira kwebbulula kwezzangulu yalabye ng'omukono gwe gwetaagisa mu kaseera kano ogw'okuyambako abantu obbanyulula gye tubadde twagwa. Era ssebo tusaba Katonda akusobozesa oyongere tuzimbira bizimbe tusobole okukolera ku ssente ensaamusaamu naffe tufisseewo ate akakulaakulanya famire zaffe. Ndowooza owuliddeko wenna omusuubuzi ali eyo nga badde okolera ku zi arcade omugagga yatuwadde ekizimbe kino emyezi 3 egisooka gya bwereere kwebbulula kulaba mbeera kitambula kitya kwegamba ate nga ekizimbe kiri hot cake we kiri watunda mulimu paaka munda amaduuka kwegamba kyo omugagga ono nange yampise mu woofiisi ye ampeeyo ampeeyo woofiisi tugenda giwa wano basebo ne bannyabo SB4 tugiwadde ofiisi zaayo mu butongole era tugenda giwa garanti ya mwaka mulamba nga tesasula olwa platform gyewadde Kampala New Generation. Muwulidde bannange tweyanzize. Mbeera ya COVID eno nebanga etuuse eddoboozi lyaffe. Era mu ngeri y'emu twongera okukubira omulanga bekikwatako mugule arcades zaffe abantu badde mubakakkala by'emirimu abantu bali mu maduuka ago bagagula goodwill mungi nnyo tebalirede kugasuulawo naye tusaba mugulewo arcade tetulina muntu yenna gwe tulwanagana naye omukisa bwe guba guzze ogukozesa omukisa gwajjidde mu kaseera akatuufu ng'abayayaana n'abasobeddwa twabadde bangi era nkakasa nti eno opportunity abagifunyeemu bayitirivu nnyo omuntu okukolera mu dduuka ku main lya miliyoni emu bweti mu nnaku 3 ng'osasula kakadde kamu kino tekibangawo mu East Africa sikirabanga omuntu okulabanga oli mu dduuka ddamba nga lya mitwalo 5 wano e Kampala kibadde kirudde okulabika. Kale tusaba Katonda nti munnamu mwe muve ngolokofu ne COVID alyoka najja kubanga tubadde situmanyi tuyinza ofuna edduuka ku main eryakakadde. Tumaliriza nga tugamba bagule arcades abantu baddemu bakakkala by'emirimo ne bannaffe abasigadde mu arcade basobole okubanga baddamu okukola kubanga obudde tebuli ku saidi y'abasuubuzi bo bugenda. Ate abaana balina okusoma. Abaana balina okusoma. Famire zirina okulya naffe abasuubuzi sekinomu tulina amabanja mu banka twagayimiriza ate ebbanga lye yali etuwadde ery'okusasuliramu ligoloobye naye ng'ate situddanga ku mirimu abakolera mu arcade. Kale tusaba bannaffe okunyigirizibwa kuno kwe tulimu balandiroodi mu kutunulemu buli muntu yerese. Tusaba buli muntu yenna landiroodi atannaba kuvaayo weerekereze akaseera kano kazibu nnyo tudde mu nsi empya era tusaba ababa bazitoowereddwa nga bo basaba bintu mubibawe bagendeyo mu butale obwa layisi ayinza obutajja na mu Ggwanda naye n'agenda mu kifo ye kyasobola kuba ekituufu akatale ka Ggwanda kalabika kajjudde abaasobola okulaba omukisa mu kusooka bo baafunye omukisa ekisinza okunnewunyisa nga ne bebale mu kuzimba watannamaliza babukinzeewo baasasuddewo dda olw'obungi bw'abantu ababadde mu busoberwa nga bali mu COVID ng'ate baagala okutunda ebintu babadde babiina mu masitoowa g'ewaka naye nga bami tebalina bwe babitundira. Kati buli muntu eyafunye edduuka ku Ggwanda yafunye obusizo n'akwata ebintu bye n'abiteekamu era ne babitunda nze n'abaguzi gye bava simanyiiyo ndaba abantu batunda ebintu wano okufa obufu. Akamanyumanyu kenfunye ku matama nange woofiisi za SB4 MEDIA ku Ggwanda kwe zigenda okubeera kimaze okukondebwamu atamanyi Ggwanda mukulu atamanyi Ggwanda weeri nga ngenda okuwa endagiriro eya Ggwanda shopping mall kansooka okulabula bakama baffe abamu ba Land Roads ababagadde okwefuula bannakyemalira mu ggwanga lyaffe lino mukutte ebintu by'abasuubuzi mubiremedde abantu baafuna abamu amaduuka nga bagamba nti kabagende beetaase weewaawo bagira bakyanoonyeza abaana baabwe ekyokulya abantu bagenda kufiira enjala mu nnyumba ebintu byabwe bifa bitokomoka biggwaawo kati gwe bw'oba ogaanye mugenda kulaba kye tugenda okuzzaako. Bannange muleke mbabuulire kano ke kaseera tutegeere nti tuli mu kwenunula mu mbeera y'ebyobusuubuzi. Kaakati omuntu yenna ng'oyagala okujja ku Ggwanda shopping mall bw'oba ova ku sayidi gye twali badde tugamba nti ey'Amasaka oba sayidi za Bulange eyo bw'otuuka ku Nnabagereka ku Mbuzi opposite ne Nnabagereka road ojja kulaba ekizimbe ekiwanvu ennyo kiriko ekipande nti Ggwanda shopping mall. So waggulu tekinnaba kuggwa bulungi
ekizimbe ekyo jangu kiyingiremu. Amaduuka ag'emitwalo 3 tusigazizaawo amaduuka 6. Amaduuka ag'emitwalo 5 tusigazizaawo amaduuka nga 30. Amaduuka ag'emitwalo 8 wasigaddewo amaduuka nga 20. Ag'akakadde gaggwaawo tegaliiwo gonna. So tukubira wenna ayagala okubaako w'ogira ng'okolera bw'osasulayo emyezi 2 bakuweerako emyezi 3 gya bwereere. Omuntu ow'ekisa bw'atyo bannange ogenda kumugjawa. Era wano tetuligamba nti oba tuli mu kukola advertisement, naye tulaba nti basuubuzi bannaffe tubayiggidde. Kuno kwe kuyigga n'oleeta kanyama ewaka. Kati tuyizze ne tuleeta, kubanga embeera gye tubaddemu ng'abasuubuzi amazima amatuufu tetubaddewo na muntu atuteerawo mugongo. Kati essaawa zino ffe tugamba nga new generation kuba twajja ne foomu empya. Tuyigga bwe tuleeta, gwe naawe nwakiivinga. Tetuliiwo kuyimirirawo kwabo bokka bafeeriya nti bannange nze nalemererwa kakati ndi eno abasajja baggalawo akeedi sirina pulaani B. Jangu ofuneyokko ne ku pulaani B eno ey'okufuna emyezi 3 egy'obwereere, ate nga ne kalenti kennyini bw'onaaba otuusa okusasula kasente ntono ddala. Kuba n'edduuka ery'emitwalo 3 okyalirabawo e Kampala. Bwe tuba nga tufunye omukisa leka tukasuke ejjinja limu lidde na kibimba oba ofune okuba ebinyonyi 2. Basuubuzi bannange ke kaseera twezibula amaaso tujjewo entalo, gundi atunda nnyo gundi biki, ate ffenna tuli nseenene tuli mu kaveera kamu tudda mu kweruma. Leka essaawa zino tufune pulaani B, tugambe pulaani B eriki kuluma kaveera tutoloke tudduke tuwono tulya era kye tuliko. Kati essaawa zino twafunye pulaani B y'ekizimbe kino. Bannange mwenna mujje abasobeddwa ate n'abasigadde eri tukubira balandi roads omulanga tibannange mweddeko musale ku lenti. Ate ekirala abasuubuzi baffe ebbanga libamaze nga tebakola muveeyo mulangirire nti sirya kusasula, kuba ne bw'otaalangirire era tetugenda zisasula. Kakati mu mbeera eyo vaayo abantu bakuyita ow'ekisanga abalala, kubanga oba ofunamu negwe bw'onolowooza nti nze omugagga bwe mba nzija kumwava essente bagamba nkola, ate omwavu ye bw'ajja ng'ali mu kunoonya rights ze bagamba ali mu kumenya mateeka. Kikyamu ddala. Era twebaza nnyo mukama wange kantwala omukisa guno okwebaza nnyo abakulu abali ku mikutu gya Kampala New Generation. So far emikutu tulina 24 ate nga bantu bakyajjira ddala gyonna gijjudde. Ne bammemba baffe tuli mu 5,000 n'okusoba, naye kansooke neebaza abo bakama baffe abali mu gavumenti abakoze n'amaanyi ddala okulaba nga musuubuzi munnaffe abadde asibiddwa ateebwa. DPC Odi Kampala tukwebaza naawe obutaba muntu wa mutima mubi n'otulabako n'olipurayinga bulungi era omusuubuzi waffe n'ateebwa n'obuuza n'okubuuza nti wakyaliyo omusuubuzi omulala. Ekyo nno kibadde kirungi nnyo. So nebaza nnyo management eno eya SB4 nti bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kutulowoozaako ng'abasuubuzi. Omanyi buli lw'obalansinga binyuma ne buli lw'obanga weekubidde sayidi tebinyuma. N'ekirala media zonna endala bannange bw'oleeta ku sayidi ey'omugagga naffe mutulowoozeeko ng'abasuubuzi, kuba naffe ffe tubawo emirimu ne mutulangira bizinesi zaffe n'ebirala. Naye akaseera kano ke tulimu kakabiga musaana okutubeererawo nakawere bamunyiga omutwe kubanga omubiri gwonna guba gwakyankalanye. So tusaba naffe tuyambibwe tulabe nga tufuna ku buwanguzi mu kaseera kano. President waffe omulungi His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, vaayo taata ojje oyogere ku nsonga ya lenti nti ebbanga lye tutakoledde mu bizimbe sirya kusasula, tuleke kukolera bwereere tusobole naffe okufuna ku buwanguzi kubanga Uganda ggwanga lyaffe ffenna sirya abagagga bokka. Essebo Okay, ndowooza ensonga oziwulidde gwe wenna ali eyo nga obadde n'ekirowoozo kireko obusuubuzi solution ye Uganda shopping mall. Gwe wenna ali eyo nga olina emaali mu dduuka bakyalisibye tetenkanya solution ye Uganda shopping mall. Bamedia bannange abalina emikutu egy'enjawulo tekikujjako kujja wano n'okyalira ku bakulu bano ate ne tweyongerayo ekintu kuba leero yes twetuli naye enkya kiki kye tulinyumiza abaana. Twetaaga emikwano nga gino gwojja okola nti kyali wange ndi wano bampadde woofiisi era ku kizimbe kuno
tujja banga tubategeeza lwe naggulawo naye singa mukusookera ddala nabayisa bubi tekyali baddewo ekintu ng'ekyo bakama bafe batukozesa mutukwate bulungi kuba embeera gye tulimu nammwe mugimanyi ndowooza ekintu kino zaffe nazo ayali agadde okutuuka ku kizimbe kino agadde okutuuka ku kizimbe kino oba okwegatta ku Kampala New Generation Traders Association Uganda osobola okunkubira ku simu nga nze Chairman essimu yange eri 0752 199 176 oba 774 199 176 bw'onkubirako nsobola okulagirira ekizimbe ekyo bwe kisangibwa n'okulaga ku maduuka agakyaliwo ate n'okulambika engeri obusuubuzi gye bwali badde butambulamu n'okufuna rights zaffe naawe anyigiriziddwa nga landiroodiwo akuyisizaamu amaaso akulemesezza okugyayo ebintu byo oba mu mbeera bwetyo so tubaagala nnyo basuubuzi bannaffe mwenna ate n'ekirala tutegeere nti this is a new generation ebintu byakyuka dda teweesibira mu mbeera ya ndowooza nkadde ate nga bwolaba embeera tulina okutambula n'omutindo nga bwe guli ndowooza obiwulidde nange obusuubuzi ngenda kubuyingira nze muzukulu Kabajja omugeye Ssebunya oli ku SB4 MEDIA tugusa ensonga buli wamu tujja banga tukutuukawo olunaku olwaleero koze n'omukulu Patrick oka naye bannange musajja ono kyaliwo mukwano gwange nnyo oyo pato bwe tutyo bwe twakuba emmundu okuva emyaka emabega nga 15 16 tubadde ffenna era nze ab'SB4 nkakasa nti pato buli lwabanga mwali ekintu kino mba nkirinamu omukono era yensonga lwaki ndoza namwe mutuwadde platform eno maliriza nga nkubira bakama baffe omulanga nga nsaba bambi mutwanguyizeeko mu taakedizi abantu baddemu okukola abatafunye mukisa kukolera mu malls nabo balowoozebweko kubanga tetunava ku mulamwa gwa kutembeeta nsonga eyo banguyirizeeko bataakedizi ne bakama baffe basobole okubanga baddamu okukama akasente ka lenti oyo webbanga letunaba tuzzeemu okukola era tusaba nabo balowooze ku nsonga y'okwerekereza ebbanga lino ffenna tutandika ensi empya nga tewali anyigiriziddwa kuba ekituufu buli muntu afiiriddwa ensi yonna esebo n'olw'ensonga eyo ebigambo bibadde bingi naye byonna byamakulu katusuubire nti bikukoze bulungi katusubire nti olina kyofunyeemu naddala gwe musuubuzi amaaso gazibuse kuba obanga obadde okyali waka ng'okyalinawo akasenteko ku akawunti naye nga onoonya kiddako ekyoddako okifunye beera bulungi subscribe likinga sharinga video eno etukoke ku buli muntu beera bulungi weeraba